Film production is yes, okay, tugenda maso atenda tandika butandise sagala Sauli de Sategede era ku mulundi guno mukibimire akomyewo abana ba firimu nganja bala tukyatandika butandise tugenda maso Kisitu Stanley Nambiru Rema Kaziro Joffrey tandika butandise Truda John Wamune Lupia Yosefu Nasali Jacinta atenga ne Sechewa Gonzaga tugenda mulabako mu filmu ya fetandika ino gye bayita baline Jogo the Heartbreaker tugenda maso parampola Mwanja Stephen yawandika olugero atenga Twas Gerard yayimiridde ku kamera Lukabe Frederick editor filmu eno Namubiru Rema ne Mukibimire Welfare Lukabe Frederick Saundi Kisitu Stanley Sechewa Gonzaga assistant directors atenga Mwanje Stephen producer wa yeranga director itandika butandisi kakatu ina makage tandikide mugagano embeera eri makagano tugirengera kwegamba ya kumeda birevu kusenyuka nviri kunaza mwana kakayayana n'okumunaza kubikola eby'omululuuza mwana nakutumbuka kundi embeera senonje ekyatandika butandisi antugenda maaso eno nesangibwa Munatete Movie Center so nga bakoledde edduka ku Zai Plaza gwe n'omusuubuzi olina okuleka ndi ofuna firimu eno kale eno nga tulengera embeera eri maka gano erabika si nnungi okutwaliza wamu musajja atuyatunula ng'omusajja yaba alina okuleka ndi ayiyiza saako n'okutetenkanyiza waka omwana mulwadde mwana bamunaaza kyogundi ki bamunaaza ki kikola kadi omwami alimu olusigala walusigala nnyo ebiseera bisinga abantu abanywa sigala embeera gye baba basigalira baba bakusigalira nnyo ye Kabanana Mwanje Stephen oligino ne muzitugenda maaso embeera yeyo bwetyo tugenda maaso ne firimu yaffe ate nga twagala okumanya luddaje bigwera kakano yakwata nkumbi asooka agende ng'ayiiya alabe ekinaavaamu embeera ekinakyusa embeera kakati mu kuva eyo waliwo abali mu kutema ebikata naye balinga abatema ebya competition gwe Tereza bagambye ekikata sivuunike tumbiza mugagga n'asanyuka oyina otumbiza bannaffe bagenda maaso kye baliko kyakutema kikata bali mu kutema kikata tulengera Sechewa Gonzaga nze bansobedde tugenda maaso kakati batandise okkaayana oli tava mabega kyokka muyomba ki awo mabega tovaayo oyagala nnyo ebyokulembera essaawa yosasulanga etuuse gwe nja kubba enkumbi mugongo oba sekyoddeyo olima eri awasooka owulidde ono tayagala ndeta layini bbiri mwe mutwaleemu ate mwe mugamba mpola munoneko katuba tuli awo ngalo n'omulala ayingidde kakano bannaffe kye baliko bandi banga bali ku kicuba oba kye bayita ekipakasi banyugiza enzize kenzije sooka olindeko n'owookunaze banendudeyo katugire lumu tugattewo sooka olinde kano si kabonero ka bwavu nakokko kenzija ndeete nange layini bbiri mbasange olaba kye nagambye omusajja teyandize kana akandusende simanyi zino tuzigabana ty akalimbi katono gundi gwe alina omulimu n'ogugalabanja nga guleeta akakaaga olunaku sooka olindeko kaaba abasajja babano bakayanira bikata ekyatandika butandise firimu eno era nga tugenda maaso nzija otusanga wa sooka olinde ne bamuteerako road broker eno tedi road broker nefuuza kikata broker mwana nasuze bubi netusula ffenna obubi leka naye kutuyingirira mukana akalimu akantu okalaba twamaze dde okugira oda tukala n'oli nga twagala naye abe ng'agira owulidde guno omulimu gwabadde gwakubiri n'owookusatu guno atwesibyeko bwesibi aye naawe jjo otwekukutirizeeko tekiri mu bwenkanya kino ekintu kyetaagamu engeri ya dimokulaasi
guno omulimu manya nti gwawedde nonyonoonya omulala mulimu twadde tulina kola ffenna nga wakedde gwabadde gwa ffenna nga wakedde kati engeri gy'otaakedde omulimu gute sekyewagonzaga ebiri gyono ekyatandika butandisi omulimu guno gwa 6,000 bakoze da simple mathematics 2 kati ono weyongerako okunabazitemawa zebamuwa atunagabanira munasonda teri kusonda kyetwogerako twaganye ekyokusonda enkumbi yo wazze nayo tetujja gikwatako naye gwe ng'omuntu oyolebwa era ne bamwetikkirawo ekyali ntandikwa tugenda maaso eno gye bayita balina ejjoko the heartbreakers kaakano ogenda okudda ebbali maama ali eno anoonya ebiragala abenga agezza okulikanya janja bw'omwana kuba embeera sennungi oluusi agira n'atabuka kati nga takuba simu naye simu agikubira mu nsiko ndo maana nasikia anaongea na hasira. Yaani unajua ngoja kwanza nikwambie unatakiwa mimi sio mzima. Ogenda okwetegereza omukyala alina gwakubira essimu obubonero buliwo omwana mbubwa asinda businzi kufanya wewe panda kati gwe kyoba olina okubaako akola noonya engeri woofunira ube ng'okola obulete kasente omwana embeera si nnungi gwoddeeyo noddeeyo bano ebintu emu lwaki ate mubikwata mugayaala efirimu eno ekyatandika butandisi era nga twagala tumanye ku mulundi guno omukyala ono kiki niwe hata kesho asubuhi tu uondoke uje yamugani kwate ekkubo gye olabika okuba ni omwana omulaba ani gwayita kuba omwana gwe twalabye ate nga omwana ono obwedda bajjanjaba kitaawe ali eri anoonya gwe twalabye nga taata okusooka ali eri anoonya kalimu bakamugobyeko ku kipakasi kyokka omukyala ate alina gwakubira boogera luswahili lutanzania katulabe bagiyita balina ejjogo tugenda maaso nate nga bulijjo okuva mu Means Production is an address on production beyond the world production now we are bigger the biggest animal away say no ball can say kati nogenda okuddako eno wali omusajja mukulu atudde wano ono gwe bayita kitu sitanule abaana ba firimu gye bayita njabala firimu bagiyita balina ejjoogo era siyinza kuleka kutumira ku mwenna ab'omu western agamba ki mwana mulenzi Isa embalala tukwagala nnyo ne bakasima abo bonna era mwenna abalabira ewa Isa mu kizungu awo tubaagala nnyo naye mbankuya manyi gabagambi kali ogenda okulengera omwami ono waali yennyinimu omukyala alina ebintu ebimuyombya waliwo ebintu ebitateredde mu maka muno ng'omwami alina obitereeza naye ate okusinziira nga bwe kiri omwami alinga ali mu muzannyo oba ngoba bugobi wano butadda wunjezi tugenda maaso kisingako naye ate ne kano makaago genda ne omukyala alagira ni waliwo ekitagwa omwami ono kyatamaliriza kadi yo omwami agamba alinga akooye buli lunaku wajja ewaka wano okubaawo okuyomba omukyala bati bayomba buyombi so nga ate ebintu ebyo biba byakuteesa buteesa kano tuba tuli awo nga musajja mukulu azze ono gwe bayita Kabanana Mwanje Steven ageeka kale bali bangobye kakati nno omulimu gwabadde gw'abana guli gwe babadde basabye ne banne bagumugobyeko era takoze kati abadde ayagala ayambibwe munnange oba olinayo akalimu akalako okulima kenyinza okubalansinga bwomu nka balansing n'embeera si nnungi omuntu watuuka embeera omukuba mu kirevu embeera ekuba nnyo naye wekubira mu kirevu embeera omuntu omukuba olabira mu kirevu ekyo kugamba enviri si ze zisenyuse naye kenyini asenyuse kapita ayina nkumbi yagulanga omukyapa goonya oba olina lubimbi lwa kabala oba lwakulonda lumbugu eri bagiyita mutalemwa tugenda maaso kati ono ng'amugamba kibadde kituufu bagobe kuba naawe osukka omusajja omukulu alina ebizibu bikusulako naye noweebaka kuba omuntu ebizibu gwe bisulako teyeebaka akeera fubutuka waka naye weebaka ng'eyaggwe edda saa z'otula ku mulimu owulidde omukyala ng'amugamba ayi toboggolera muntu bwenkanidde awo kati ngenda nemirimu nembagamba mukole kati omulimu gwe nemulema okugumalira mu budde mulina okugumalira mu nemujja ebiyombi omugagga lwakujja nga beegonza nga baagala emirimu
naye emirimu balwawo gigusa kuli bintu byebimu kati njagala labiko okuba n'ekintu ekikwasaganya bulungi leero ngenda kukola nnyo bulijjo abadde akola mpola owulidde kali ng'agambeeko abantu yabalese babi yeetaaga akalimu ayambibwe kuba omwana bamuyengedde mululuuza ng'ekitaasa ekiriwo ekigonjoola ekisooka kyaki guwundi wakyaliyo kali nga mugamba ni omanyi musere ngenda mutwala alime musere mmanga kyaliyo nti wali buzibu ena weetaaga okuwala tewali alimizo kuba we badde baddako okulima era badde abave mu bikata abazze mu ssere sajja ono alinawo akasente era bantu bangi abajjewe nga beetaagira ddala emirimu omwana ng'agenda maaso omukyala bamugamba otwala omukozi atandika okulima tayagala olwedde yalina ebyamuyombeza edda omwami ono byatalinatereeza wadde afudde nnyo kukya sebo ebyo ebyokumpisayisaamu amaaso ojja kinnyonnyoka nze saagala kumanyiira bw'oba owula toyinza kubanga bino ebyano bimaliriza ng'oyogera omukyala ali mu kuyomba biki ebyalemye omwami wako okutereeza ebiyombye ennyo omukyala n'okutuuka okuba nga takyagala kubanga ayogera n'omwami bulungi kakati nno nga tuyitawo kyava amulaga oyita kuno njagala ozingeko kano kayiika konna okalime ennaku 2 obe ng'okamaze wulira ennaku kyekola omuntu olima yiika mu nnaku 2 olabye kano kali mukangu nnyo kakuwala kuwala buwazi kaga owulidde ojije nkwe sente onoyagala kano akantu okuvaano kayiika kamu kokka oketoloza bwotyo emitwalo 6 wali ne wali ebyayiika osongawo lugalo naye tandika osika enkumbi eyo lyokomanye niyiika ezitowa okulima wesatu kati ono jjukira gidde mu bizibu mugagga nga mugagenda kuwa 3 naye abagagga banne balina engeri gye basaawulamu bannaabwe engwala nga mubutuufu akutwalaganya butwalaganya tandika kale kati ng'amugamba ni 3 kyolina okukola kwe kulabika nti olima bulungi olumbugu olina okuba nga olugira tokabala kintu kyakuwala musajja ato ng'atandika kulima bamuyita Mwanje Stephen Kabanana efirimu bagiyita balina ejjogo nate nga oli gyeminza nkwereza zigenda movie center so zigenda mu Natete movie center nkomyewo naye ma kakati wetuveeyo kanzika tuddako wa musajja mukulu ali wano kaziro tuyambala saati genda mu yambala saati agenda okudda ewaka olaba ekikome kingi ge maka g'omukulu ono musajja mukulu yakadda abaawo tebatera nnyo kwambala saati yazibamanyiza nti ziba za Krisimansi ennyo baabo kati ebintu ebimu omwami yafuuka muzibu takyatambulira nnyo ku ebyo ebituufu ebirina okutambulirwako maka kakati aze neggulira eryokya era terisinisa linnyo wabula litegese erinnyo eggulire litegese erinnyo kinyirira omusajja awasiza omukazi enkubuulire naye bannange mwami osesa olemye okulaba ndi wawasa omukazi nze ate otandise kudda ku bintu bya musajja muneiba yawasiza anaawe ekituufu kyogerwako omanyi waliwo omukazi gwewasiza mu nnooma ng'omukazi omuwasiriza mu nnooma naye nga sigo wandibadde owasa kwegamba nga waliwo eddibu ery'okuzibikira nga bw'obitegeera naye lwakuba waliwo kyotasobola kugamba muno munnange nakuwasa lwambeera naye ekituufu sigo wali omutuufu kati omwami ono kaziro kyatandise kyakuwaana bakazi ba banne omukazi abi mama kisitu era alaba mama kisitu kino ekintu nnemeddwa kuba buli wenzijukira kyendabye nfuna akakololoosa kyagala kuddamu kweyogeza bintu ebyo omusajja bw'atandika okwegomba omanya alina kyayagala okutwala ku kyeyeegombye sebo bwonna oyagala okutandika ebyobwenzi nja kutta ovanga ku mukazi agamba nja kutta amakulu tajja kunoba wonna oyagala ogenda mu byobwenzi ojja kundaba olaba ntunulanga okwenda
leka kintu kino leka ekirungi kyogerwako tekitegeeza ninkugoba ekyokunzita kyoboza eri munnange oluvannyuma bannaffe abagenza okutema ebikata balayika babimaze kati nga bajja bakwata balayika okuba ne bakomawo bakolera wamu nga bukolwa kuba onooba onooganyulwa olina kola nga kakolwa kati nga bajja baweta ow'omugagga omugagga yabatuma ku mulimu yagala olabe abeeno kakati baatuuka kwekonkona ababanja olekyanya gyendi oli atya balina essanyu omanye omulimu oba gakukoze baweesunga nsasulwa badde tulinawe kati nga balaga ndi balina ebatuuse era ate baze okulaba omukulu temukamaliriza olubimbiro olwedde akasigadde kaggwanja ka bikata 2 yagambye nti ono atunulanga okubanja kati ekyembi omusajja taliiwo batuwayo ekitundu ekiriwo kano balina ze yakulekedde oba otuwa tatera kuleka sente zasasula bakozi ono awulira ennyindo etandisa omusiiwa omanye oba ogenze kubanja nga wakoze nnyo ate owedde olweggulu alina kyabala ekirala nga wabaze ogende mu maaso okoteme ebikata ofune eziri akanyama kati mugambo oba alinawo ez'akameeza zabaatuwaako tutandikire ku ezo tunakibalansinga ekyatusasuddwa omulimu gwo oyo omanya ali bubi njagala omukulu kino ekintu twagala tube nga tukibalansinga naawe oleme kubanga kale obaako engeri gy'ogira tuyambe owulidde tuyambe bambi kati maama onyinayo ku mazzi go nakyali abagamba mbusiwali ssente ono musajja atuwe kusaba amazzi kuba munange bamala okukuba eggulire eriyuuza embeera oyinza okuyuuga mu lubuto kaakali musajja mukulu wuuno gundi gwe togambanga ndi embeera ekaaye ng'olina wojja akakaaga abantu embeera ebakuba mbeera omuntu neemuyisa bubi n'olwala naye nga tolina kukikiriza nti olwadde bantu bali mbubi bagundi mmwe musajja mukulu ng'avaayo efirimu egenda mu maaso akomawo ewaka ava kukola ogwo gwenno gwe mulimu ogutaliiko mpapula genda otuuka ewaka mulembe gwa damage kyova olaba n'ennyumba mwe basula yonna yino ya damage kwegamba sikiti ntukiri awo kyagundi ennyumba etaliiko biriji ate nga weeri mu nju eyinamu akagulumu oyinza ogamba niyamere ekiswa kyate olutuuse nawe ate nebukubaka omwana embeera mbi omwana mulwadde ate maama naye atandisa okufuna omusujja mu nnyingu mbadde tebatwadde ekikumi kaakati no gyava okulima sente tezinnabaawo bali basasula olubimbi luwedde bannanga omuntu obwavu buyinza okukuluma n'obaako engeri gy'ogumira mu bwavu obwo nga bukulumye ng'ofuna ekyokulya naye obwavu bwe buyingiramu obulwadde mu butuufu kiba kibonerezo ky'amaanyi era mukama katonda aba akugezesezza mu ngezesa etali ya mirembe ku lw'okuba buvunaanyizibwa bwa mwami okulekanya alabirira omukyala n'omwana bambi alowoozaamu naye ate oluusi olowooza n'obwongo ne butuuka ne bwegatta nga nti tomanyi kyozzaako yalowooza ekyokuzzaako mukyala mugonvu omwana bamuwadde jasiti miruluuzo okubanga abuzaabuza awo kyeyakola n'ateekawo omunwe gw'ataba agasseewo omunwe gw'ataba tajja bisobola efirimu egenda maaso atulabe gye biggwera ng'asana na bikendi yakomontataba yasituka
afunyemu okuyiiya kyava atambula kakati erudda waliwo akabuzi ke baali balunda kuliko n'akata akayonka kyava akasumululayo embeera eruusi bwekwata ekyo ky'olina ate kyekirina okuleka nti kikujja mu mbeera eyo ng'akawalula nage bamuyita Mwanje Stephen original names twadde erudda waliwo yali ageze okuba ni anoga emmwanyi anoga mmwanyi aba ali wano Mirimu. Tuli wano. Badigamba. Akabuzi keka nunga akatundu. Oyina sente nkaguze. Embuzi ayagala bamwemu ezanguwa. Ekyana kyako kicho. Kadi okumanya atunda nga adibuda atundirako n'ekyana ekiyonka. Bali manyo oyina nkakuwe. Kali kumbe ono gwayagala okuguza tali bulungi. Ani kino kyana ekyeshinyiramu oba oyina sente kyamazima mpa. Yo katunda sente me. Akuguza akusudde yakusenda akuriza mu ggabo. 17. Kadi embuzi ya 17 koini oserani. Angulizaako n'omwana oluusi eri batunda muno nga 2. Savu. Kali nga mugago tulaba musana. Omusana gwa January ogumanyi gwaka ku mubiri ne mu nsawo. Sia. Emitwalo teryasola gikuwa egyo. Mutwalo gwesigalise. Kali bileke na yes. Kali sebo n'omukazi okumanya mukambo. Yamuga nkugula mutwalo. Sika kubaki. Yalabanga okutunda embuzi ye mazima. Itufu ina meka nkuwe. Nayo gade ntufu zoyina naye va mu byokugeresa. Mutwalo obadde serious. Gukubeeremu. Akanywewo taba. Ngira njitambuza. Efirimu egenda maaso. Kambutia. Tuli mzee. Muli mcheyo. Sorry. Malikasi. Ate wali mzee. Nywa akantu ko. Sikalungi kanywera abantu. Mzee wali. Mzee taliwo. Nashinkoze bubi. Mzee taliwo yagenze safari. Safari. Obadde omweta? Nachiko. Kale. Marina kabuzi kanjala kamuguza. Ningi jataliwo. Kangene njinda bigwe kabuza. Kale. Mzee okatunda otya? Ya tugende maaso. Omusajja embeera eriwo yakuleka ndi akabuzi kagulwa. Amekyava jja akakebere ate atundirako n'omuyana gwako. Katunda otya? Leka. Kaka. Obadde okagala. Yogera sente nto. Ate n'okulamula kuba gyava amugambye omutwalo. Mzee ezo sente nyingi. Kati 17 yajja avuddeyo. Twali ina. Ono ayina weena. Enompa. Mwana gwayo. Gwe embuzi njitundayo ne maama n'omwana. Kati ate bwompa omutwalo oba omanyeena ekintu kino oba okibaza otya. Sola kaku. Kali, kangenga wabalala. Egenda okalambuze ku bantu. Oyongera kusini. Nze nina. Kali, kola boti. Kola boti. Kwati. Kwati. Yongera mu 3. Mzee ze nina. Bwoba oli ena. 3. Yongera mu 3. Ze nina mzee. Kumfutula. Kahana agenda okulira ngono. Nena. Eta kali. Nawe Neye kyanga. Ze nina. N'omuguzi ninena obogire enkondo yiyo. Zowe ziri kasi. wezidi? Omanye ebyesende bino bizibu. Oyinza oganira embuzi baakaweta wali. Ate n'osanga weesatunga emabega seweena. Mzee. Ate ng'ekizibu tekirinda. Bana bwetu. Kano kye yamugamba ni kalempa. Embuzi eriko omumweya gonana. Mbuzi yinenyirira talina adde enjoka. Kale mzee. Bakuwa obusente obupya obw'omutwalo ng'ate babukuwadde ku kizibu naye nga bukunyumira kutereka. Nga tosobola kubutereka. Mazima agitunze emitwalo 4 n'omwana waako. Eyo ne tuvaayo. Akani tujja tudda maka. Wali omusajja mukulu afuluuta wano.
yebase yenna asuddeyo 5 mukyala kyava azuukuka ono gwe bayita mukibi mmire ageeka agenda okwetegereza gwe musajja gwe kikitulumbiddwa babbi era olina kulowooza babbi gwe ogugumuka babbi bokka tomanyini waliwo olugugumuko lw'omugaso weebaka bwebasi erinnya lyo lyerabidde katukuyite Mr. Mboleera ssebo mukulu Mboleera okimanyi nti essanyu liwedde mu maka muno olimazzeemu essanyu lwaki weebakanga Emboleera obwenkanidde awo muntu awaaka agalula n'atakanyuga funfugu togaaye gaasi bimanyi tokyayagala kunkolera owulidde nze toyagala mbeere nga nsanyukamu oyagala mbe nga nnakuwadde bunakuwazi nafuna musajja ne ngaawo no kanyama engeri gy'alina akki 3 nange akki endala kiba kikola ne naawe onsobera ekintu kino omuntu aba akooyeemu ate aba akooyeemu aba alina okuwummulamu kati nze mpumudde nze gwoleko gamba simanya yakuwummula kitegeeza nti ndi owulidde yasonyani ogenda okwelegeza omusajja atandise okwekyawa kino ekintu oli kitaddemu amaddu nze ngenze nendaba nga osaanidde osonyiibwe ne ngaako empummule nkusonyiwe koyi omukazi tayagala musonyiwa ayagala kumubonereza omubonerezi ayinamu otubonereza tutini otubonereza otutono naye mukazi kiranga omukazi gwosaasira noga nsijja kubonereza notaama kati oba byebyo nze kempe ne wano olina omukazi noyomba ebibonerezo oyagala byakumukumu ebibonerezo omuntu mulekemu oba akusonye muleke kyenjagala kati ng'agaana naye gwe nze onsobedde oba tosobola kubaako kyosobola kukola yogera gwe omuntu yali awo obeera tosobola baako kyokola afazaali oba osobola leeta muganda bw'abeere wano nga kuba ebintu ebimu oba onsobedde omukazi no naye agamba ekigambo ekyaba mukambwe nti gwe oba olemeddwa leeta muganda wo alabika ekiwago kyo kyaddamu ye kaakano mu kaseera kano omukyala owalusigala yakwata ekubo n'agenda ano n'eddagala bamuwa eddagala lya $5,000 yeegayirira bambisi wali ssente kyokka omwana alabika embeera si nnungi malayo doozi kalinga mugato faiso lusasulako ekitundu yo oyinawo meka alinawo 3 kyava zimukwasa naye ng'eddagala bamuwadde lya $5,000 bwonajja nga nkolaki kalinga mugamba gwe tofaayo oletayo kozi kasitoba ng'oleese eddoozi kasita ekyagenda maaso weggwerawo fuba okulaba ng'oba ozimazeeyo kwata tugenda maaso katulabe gye biggwera kahano mu kaseera kano tugenda okudda wano waliwo ali mukwera olujja aba ayera olujja neko ku busente bwange ali lwakumeka naawe wangamba lwakumeka nagamba lwakuna nebwe musajja mutembe ya mubanja ya nnyoko kakano ono mutembe yali atambuza ngoye mpa sente wabula ono yeewola olugoye n'atalusasulirawo leeta kyava ayita mutabani we jangu ono mukazi tamalaako mirimbe aleekaaniraani jamu omuzina gw'olugoye gwoluweri zina guweeyo nesati omwana gyakoze olugoye nalukuwa muziina si wankubadde yali kunkumula naye gwe muleka mumanyira bumanyizi ekisooka abakazi temukyeva kitiibwa ne bemuwasiza temusobola balabirira kaakati naffe abeekolera mutumalako emirembe mutuyisaayisaamu amaaso ngenda kukukuba musajja mukulu ojja kaaba gwe okunyweza omukazi mu butonde bagambako ekintu ekyo ndi kibi okimanyi oyisaamu omusajja amaaso abasajja mubakuba empiki muva mulambuliddwa abasajja kino ekintu tosobola soka omwana n'avaawo kuba gyakoma obeerawo taata ayongera kuswala sente ziriwa leeta sente naye onswazaswaza omwana munyolera mwana nze muzaala kati nga mugamba nzinona nkeni nkoma lwa Thursday yamugamba dde Thursday nkeni ojja kumpulira bannange omukazi ayagala kundeetera buzibu kuntabukira
efirimu egenda maaso kakano munange oluvannyuma nga tujja tudde wa mukyala mukulu ono bamuyita Mukibi Media Original Names. Tujja kubatunula mu firimu nyingi era nga nkuyanja bwakuzanyidde tulaba kina Uganda bagiyita balina ejjoogo. Kakano tuba tuli awo musajja mukulu ngajja bannange oli otya kakati wajja ekyala kino nga kimusanyukira bulungi nnyo kalinga mugaa kiki mama bansonyiwe munayi anti kwe mbadde nsaba kwetonda munanga akabimbi nadde nakamaliriza leero neesaaka mazze ate nenja nfunamu obuzibu kwanza mwana mulwadde nga neetakoleka ninfuna kasente usanga batereddetereddemu naye essuubi weeriri azze kulima enaku azo naali talima kati agenda okwetegereza omusajja ono ayogeza gonjebwa enaku bbiri zekuva baamuwa omulimu yalimayo olumu atakyalima kati ekyala nekirengera naye omulimi ono aleka alina amaanyi agakabala agenda ku lubimbi kulima kati aba agenda ogenda okulengera omukyala ajja amugoberera kwini waaye angobye kiki nkwini mbadde nakyegamba kwini tungamba ni bangobye nkwini dda ate nga abantu nkwini manya kuya masannyalaze nakyakukola kanime nkwini tewali buzibu ono bamugamba birala kino giri emitwalo ena kani nga mugamba nyala nkuwa emitwalo ena kwini gyaki saagala mpulire nti nakuwadde kani nga mugamba togamba bawange tomugamba nti nakuwadde emitwalo ena zino nzikuwanga nzimanya mutima gwange zezigukuwa mutima gwe guzikuwadde guvudde ku mwoyo asiri mukulu nnyo yimu katwansanze njagala olabe genda gyenjaba abantu ojja kulimawo enkya ajayo mbanga si kaakati omukyalo ono lengera watandika okwatibwa omwami ono ekisa era ng'amugamba n'ebyokulima kati newootalima nze kyemmanyi wandibadde olimira ddala enkya ng'omaze okulaba omulwadde nti baasasuddeyo sente emitwalo 3 ku ddwaliro basigazaamu omutwalo gw'akawunga era gye yatunze mu mbuzi kakano kimuwadde ku ssente kino nti kikazi kyamboleera kani nga muganda yenyagala okuuma ekyama ate nga sandyagadde amaanyi awulidde omanyi amaanyi ago mangi g'okozesa mu kulima mbadde ngamba gayinza ofuna omugaso omulala simanyi bye gaweewulira munange abaana bawone gwe naalowooza nti abakyala tibamanyi kuteera vibe konga bakateerera vibe hayi wagamba nti kyokka nimukunda munonga amwagala nnyo egenda maaso kati nga tujja tudde ewamboleera efirimu eno ngiweereza nnyo abaami abalabika okuba ndi mmwe muli bamutawaana nnyo era muli basajja nnyo mmekete mumanyi mulina amaanyi ag'obutonde mayitirivu butosimulu mubeera n'abakyala bangi nga mweyita bassemaka omanye ekintu kino kisaana ng'ogyeko gamba nti oyina essente abakazi ojja bawa ssente oteekeddwa okubanga n'emirimu giri tobeera mboleera sikyamulembe olaba nze taata kakani ali wa mukazi we omulala ono mukyala we oba namba 2 kirungi kyala mukulu gula naye ng'ojja mugula amawini onoolya buto tolya jjanja kisiike kakani ono amwagala nnyo balina n'akaana bakayita Kawini ebikyaliyo n'ebiri bali ku kijanjalo basusa mwami waatematema enku bwe ndi kulimira ku ki kaana kaako kakano tuba tuli awo ng'aliwo akyameeka nawe oli omukyala gwe twalengedde omutembeyi manye ebyokutembeya bino kuba mukazi oteekodde okuba nga ekifuba kyo kyangamiya omanyi okwetikka banembalamusizaaku kirina empisa wano nga kinaatunda newe kiba kibanja kifuuka engo abaana bawala n'abalenzi munange nina obugoye ntunda bugoye omanyi bagamba atunda ayolesa amaza mangu wano takyaligenda mu katale kyava jja abalaga obugoye bwalinawo kyala yeetegese leero omwami bamusanzeewo n'akwatibwa ku nsonyi tatera kugula kino nno kyamunkuba ng'etonnya pewo baayo mwana emusumbuwa n'alwala n'akakololo onamu n'akatike nako si kabi genda okwetegereza busikaati mutuuka tutwala ekyo
Akuba nti nze osanze sinaamu ssente. Sinaamu ssente. Nina munekano kamukolera. Omwana wanyanze mugulira ekisweta. Kamukolera. Kuba onsanze sinaamu ssente. Embeera bwetyo bweri. Kyatulinamu ssente. Sinaamu. Engoye bazireese kumbonagamba mbu talinamu majja. Kakulekera ne mpako di. Nkweninza osobola wa kusasulako ekitundu n'enkanono oluvannyuma. Abula ngenda kulaawo kuddeena. Lekayo mugulira. Munnange baganya omugulire n'omusajja neeyeekyanga oba omwana tamwagala oba lwaki takyogera. Mbeera ondiwo. Kiki naye kyoyogera? Sigamba ni omwana simwagala. Nkenya ne ffe abaffe baana aba abalala be b'abaana. Mama tujja. Nedda tujja ggula olulala. Namu ya disa. Kono ntewali buzibu. Omuntu abeera nga talinaamu. Abadde tayi. Mwana ate wuwo. Effirimu egenda mu maaso. Sente otya. Abeeri kasita bambala ffe katusibuke n'omwana. Ate munnange tunaakola ki? Sajja muli akumma bummi ssente bannammwe. Omuntu waba talina ssente aba. Kati ogamba nzibe bubbi bwe mba sirina ssente ngenda kubba bubbi. Kati nkunnyonnyola ki? Jigula emitwalo emeka zoti. Abaana zino buli naku ekintu obeera ogira kuva essente ne tujja tugamba essente no gy'oziremera. Oli musajja muzibu nnyo nnyo nnyo. Mukyala yayomba buyombi. Kubanga ebiseera ebisinga byonna mbeere. Njagala olabe. Yalowooza ndi omwami alayika amuumye bummi. Kati nga tujja tudde erudda. Bapakasi baakuno ayita. Ayita manju. Sibite nnyo. Nyaba oli otya? Kyabwagala. Manyi omwami wano takwasika. Badde ndeese buno obumwana. Sikataasa. Tugenda pima tulabe. Kambuuze oli mayi. Kiba bulijjo tomumanyi. Kati mbadde nina omulimu gwange. Naye nga mbadde Kaakati njagala olabe ono omukazi. soboka wandi. Kati yakola ng'agamba ono mupakasi nti omanyi. Bwangu ne mugumala pasente. Engeri gye kiri nti munange ninamu embeera mbadde nakyenjagala ontaase. Kikola Waliwo olubimbi lwenjagala lulimibwe naye nga lulimibwa mangu. malugendo bayita. Nkweni mbadde tumanyi tugenda mu byakusiga kweni tewali buzibu. Kati ng'amugamba leeta banne okuba omulimu njagala gugwe mangu. Amugambye aleete banne kuba omulimu gulina kuggwa mangu. Kati ne tujja tudde wa mukyala kabanana. Alina essaati ekola buli kimu. Yesaara tarawihi. Era yegenda n'ejjuma buli lwakutaano. Ewaka waliwo ekiva bali mu tusunsa. Essunsa ero liba ddungi nga gw'olinoonyezza. Naye bw'oba olirya nga lye liriwo lyokka. Essunsa ero lirina engeri gye likubamu embeera. Bitama. Ogenda okwetegereza leero na balansi w'eddwaliro n'amusasula. Ennyumba ya jjajja. Bano osobola okwekyanga ne batugoba mu ssaawa yonna. Kitegi. Munaakakuku simanyi nagaye n'embeera eyo ne sivaayo. N'agenda mu maaso naleka okupanika lyakasi ayiyiriza nno ddala. Namulenzi. Eyo ssaawa yonna akula n'atubanja. Ensiri za kutereka. Kakati zino nozange ne nguleko ennyama. Twandifunye ekyennyanja. Olwaleero ayagala balyeko obulungi. Nabanga ekyennyanja ate ate abazaamu ebyokubonaabona. Agumba biki. Ayagala ggula nnyama. Omukyala tuleeta engege. Ono nti engege eba yakolokota. Ate yagala ebirungo bingi. Mwana ali ati ajja kutereera. Essuubi litandise okubeerawo eri omwana omulwadde. Embeera bw'ebeeramu okuyingiza kasente, essuubi lidda. Tweta ennyama etali mu magumba. Kyava ayiwako olufegereeti. Onaita ennyama y'abaana nsijja ejjira. Yota lukwakwa. N'ayiwako olufegereeti. Bamuyita Mwanje Stephen, original names. Sigala ate kimandwa kyezikiza akabireeti. Saagala mandwa kimandwa kyentawaanya eno. Enfirimu egenda maaso. Watonya bagiwandikira ki? Onene ye nakuwaza. Nakubisunsa ate namugambye tuyinza okufuna ssente leero. Aye nga atakitegedde. Ng'atofuluma. Kaakati ne yagenza okunona abalimi wuno nga gy'abaleeta. Otutwalawo. Wa mukyala kyeyangonde mukunganye bwona. Yagenza okuleeta abalimi. Gwe ayagala tukola ki? Oyagala tuleetera buzibu. Olubimbi lwe tubaddeko lwa kyeyamaani ate era otutwala wa kyeyamaani.
Choka manizi wa mchache. Kadi batandise okwekuba empawa. Ssentebe oli nannyini bakyala. Kani. Babadde bano already yabawadde dde olubimbi. Kati ono babagaye ni musooke munje waliwo akalimu akanguwa. Kikole. Kali bagenda tuuka akalimu gye kali ng'era wa ssentebe. Nagani akano kabiri ka mukazi. Ayagala kanguya. Omujjeko. Nkendi omusajja ono singa atuzula okuba ni omukazi atuwadde omulimu omulala nga tetunnamala guli. Ayinza obutatusasula. Tugende. Ate kati ggwe. Kiki ggwe nange? Keto yandeese. Just nze mbadde nze njoola ebisasiro. Bagambyeko ndi tugenda kulima wa kusiga. Bwe baba balima wa kusiga bajja n'omuyuzi wa kasasiro. Oyo si mukozi. Oyo mumuleke. Efirimu egenda maaso. Bibamu n'essaamu. Oyo naye tumugobe. Kakati okola otya naye ojja kulima express nga tolina nkumbi. Ate oyo mulimi. Gomulana n'enkumbi. Mwana muto tanayagala na ssente. Efirimu egenda maaso katulabe. Mwami. Kakati. Badde nsaba wiiki eno. Ojimpe osubere wana. Ogenda okuddako eno. Wiikino. Musajja mukulu ayinayo ekikyalo ekirala. Sajja nange bali ku gundi gwe kuli. Naawe. Olaba omukazi okwegayira mulimu omuniga akeerayo wa Katonda ng'essaala gy'asaba ye essaala. Singa naye abeerako mu bikyalo ebisatu ebyo babyagala. Kyokka ono omwami mboleera era bagamba atalina mannyo. Agenda. Nabono. Kati kino kiri mu mwegayirira singa asobola okuleka ni abeerako. Abeera n'ebikyala bye n'ebikyala. Kikiri kitunula munange. Kikyala kyekyo. Kitambula kyagaagala kiti kyagaagala. Kani tujja tudde waakabana naleero banywedde ku kyali mu sukaali. Kyova olaba waliwo omuntu ategeera embeera nga bw'aba ng'agivuddemu kuba kalo giwummulamu yeebaza Katonda. Mulimu abantu ng'olunaku bw'ali akanyama agenda wanika emikono ne wabaawo abakifuula ekyekyeyonoonero. Tugenda maaso. Kati omukyala aba ali wano ogenda okwetegereza ne mukaakubye essimu. Kyava ajja amukwata. Hello. Wangi? Sasa. Jamani, mbona nimefurahi. Ani wa Tanzania. Basi chukua pikipiki. Chukua pikipiki. Gwe soko kwate pikipiki. Sengendo. Ojajibuza mwami Sengendo. We mwambie mzee Sengendo alipokuwa anaishi zamani. Naga gwe mugambe njogenda mzee Sengendo ale nyumba enkadde. Bani. Enyumba ya damage. Mukoona aje. Kyokka ne mukoddomi wona yazze. Ya? Oli kuki? Olanga bikonde mtuno. Ne lwaki oleeta mukate mukolo akyakyala kati. Naga muka agenda kujja wulire mukazi ono. Deyati. Era twa. Mukoku kyale saawa zino aba alese buzibu. Kuba obwavu obuli mu nnyumba eno buli bulala. Kyazo otabaganye saawa zino. Zino saa siza kukyaza bagenyi. Tanzania nanga atuse wana. Kati ngamba otya mbusibe akukyaza bagenyi ngoli ali mu kitundu. Ono mulwadde kati. Onkoze bubi. Fefe nyinde tunakumanya ddirwe tulya kyamisana. Tuleete omugenyi tumulabiridde tutya. Tungamba. Kati obulwadde mpulira n'okunkwata bunkutte. Kino mbala mu magezi. Kintu kino olowooza bubi. Kole kigamba nyinimu. Ebintu ebimu abakazi ye tafa ku mbeera nti oba omwami eno embeera eriwo ayinza okulaba embeera ng'ebanyiga naye nga tamanyi mwami buzibu ki bw'ayitamu oba wawaayita okufuna akatono k'alabawo. Ye aba alowooza buli kimu kiryoke. Kale sebe kazi jezi kino balabirira nkoko biki. Tajjanga weno kyoba omanya. Tajjangawo. Omukooko mukyazo oteekeddwa okuba nga obugenyi alina okubulya. Era teri kintu kirabika okuba ni kizibu nnyo ng'okukyaza abantu b'okuludda ew'omukyala. Kuba balina okulya obulungi, balina n'okupakirwa okuddayo. Muko oba oteekeddwa omuwa transport. Efirimu egenda maaso. Munange oluvannyuma nga tukwata ekkubo nga tudda wano
Banaffe baba. Ye balikonya. Kali bagenda okujja. Kanyomooza ali. Bano banoonya kanyanguzi. Liwo. Ng'omukyala abagandi taliiyo. Jjukira bamugambye agenda ajjeyo ssente. Yes sir. Bo basobola okugenda maaso n'okuleka ni bakola kibalima. Tetwagala kutujjamize. Kaakano bamugamba omusajja mugambe abeere mwegendereza nnyo 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 nnyo. Balage ebintu byensi bizibu. Tugenda maaso. Ye yapata nnyo omulimu sente ne bazimuwa. Kati banna ate batandise munoonya bunoonya akasente yakamize. Olaba takyakozesa nakubo lituuka kaafubutuka manju ayita mu ttale. Banno bava neno. Kani ng'amugamba mikwano gyo gibadde gizze. Bobo kenyini bagamba. Abo baveeko naawe. Kaba Munnange bazze naye agaasene ze baakuwadde wate wasasudde ssente. Abo baleka kali kumbe baasiibudde ng'abagenze. Omwami ali eno awaayo bwa 5 mutwalo bwe bagu amwadde kadomola ka butofe waffe ye bannange. Ono n'atunulanga yala yennyini tuguyala ogusajja ogwo. Kanyagundi. Atandikanga bode namu. Yasimba emiwogo ewaka ewe kasita agiyingira bw'ati. Leta zaakuwadde. Bane nze zinampade za nnyanya. Nja kukuba. Twagala tumanyira. Yayo teka wan. Leta. Yakasika ogubeere leeta mangu. Munnange eyo nga tuvaayo. Kaakano nga tujja tudde wa musajja mukulu. Ogulabe nga oli Semaka. Buli wamu. Najja kuba waggulu kiti. Kale engeri gy'ali Semaka abakyala ayina bangi ayagala okugeza okulekani abasinga bazimbira bulungi ate. Awo miliyoni 3 awo. Kale ono yamusaba miliyoni 3 okulongoosa enju. Oyagala kukola awo. Oli mu byakugereesa nakuleese ekkola oba kudda mu bibyo. Ekituufu nga bwe nabo. Olaba eno ennyumba egindi finishing kyekintu ekizibu. Namuzeezo. Owulidde ekintu buli kimu kiba kyakulongoosa kiba kyetaaga okutwala obudde ssebo. Kati gwe ezo ssente z'olowooza okumpa ate obanga ataagala kumpa so oba olina okuleeta akasente akamala ne tubanga ekendo tukikola bulungi. Gwe gulabe bulungi. Ye owa pulasita Nagayina Tete Movie Center ina Tete bali ku kizimbe kya Samuna so nga ate wano osobola okubeetuusaako wali ku Zai Plaza we batadde branch yaabwe ey'omulembe gwe wenna ayagala okusobola firimu zino ez'ebina Uganda. Kyokka ekituufu kiri nti firimu yo bw'oba ogiguze togikubamu kopi kuba woosangibwa oba ne kimanyikaako muganda wange efirimu eno eriko amateeka era goberera amateeka gula suubula mulabi twala olabe naye ng'ate firimu tekubwamu kopi. Onokola ndako nayo nsedde. Kusidde ki? Kale nno okugira ati okwenyolanyola badaga atagenda kola yakkiriza. Simentinga Nyumba njagala njingira wiiki ejja. jasooka oleta ensawo 50. Yagamba ajingira wiiki ejja. 5. Omanyi bano abazimba nnyumba zibano bw'alabanga byakugamba tobitegeera. Ejangwe ne akugamba sente omuseera kati seminti gwakusaba omungi awagenda ensawo 2 asabawo 5 kati adda akusaba miliyoni 3 afundikira kozeemu 2 endala egenda maaso. Kaakano waliwo enkadde eyitawo Chairman. Muzeeyi tubadde tusabayo kalimu nga bulijjo. Akaki. Nemwe abaki. Uliriza. Nga nabawa olubimbi lwange ne mugende ne mulimalima ebintu ne mulikamu olucholobeze bwe luti mu nnimiro wakati ne mundye kadyeka ne mujja muno n'akasente waka kumpe kamalayo kati omulimu mu manja gwa muzeeyi akabimbi kali kono olubimbi omusajja twalumaliriza. Nimwe bani munaba bani mwe munakula kuki wadamwe bakubendaya sintebe owachi sindamu ba mulimu bana balimi bakubendaya
olumbugu luba lwakusimula bo baziika luziike tukitegedde nduli obuzibu bwali ku nkumbi muleme kunsu buli muntu ku mulimu gwe kwakola kikwaliira kati mbu obulizibu bwali ku nkumbi kyava asabula tvs yevaayo sikutomera mwamanyire okutambula muzunga kati nammwe mwabaki olaba kyemukozeemu tusibiza enjala wiiki twala eri gwe wali olima wakati lwaki waziikawo twazenga omuddo tebaziika muziike ate noziikangako ogw'omusana naye ogw'enkuba walimanga oba oleese buzibu anti kaali kakulu kati ate bwe kaba kange kalime ate ono tukolerere lupiya muzibu nnyo ku kyesente aba azaagala bamuyita yosefu lupiya oligino names tugenda mu maaso ne firimu yaffe toleeta muzannyo munange bannaffe nga bakwata kuba okweyongerayo kati no tugenda okuva eyo seŋŋendo munange wewane wa seŋŋendo kaakano mukoddomi wa kabanana gwe twawulidde bakubira essimu nga bamulagirira boodi emuleete ono bamaze omuleeta ava Tanzania bamuleese asanga mwennyina ali manju efirimu egenda mu maaso jamani bannange nsanyuse nnyo munnange okulaba munaye mbadde simanyi omaye oli agamba nzija naye nga tokakasa omala mulaba munnange banaye nsanyuse jamani bannange nsanyuse nnyo amesinika kama kulaa kumugo nanka yake amemuona umepita Kenya umepita huko kati ametumia ile ya sofa kama ujala hapo patia advance yako tuba tuli omukulu w'emmere anyaganyage ayingirewo mu kivumbavumba ava kuleeta tookeri bali abiwagu bisatu be bantu abali ewaka bafunye omugenyi kati ade banaali ekiwaguwagu buli omu abajja kulya kitundu kyakyo afaka kibona nagenda maaso aleeta oluswayiri Kiswahili hajui hata kidogo munange ekiswahili amanyi kitono kulika makubo mukowe bale kati mugambe pole na safari bamusomesa engeri gyabuuza muko oyinza oyogera ekivumaawo noyogera ekitegeeza endevu embi mukono obanga omuvumye kati bamugamba pole ya safari kuliko oluguudo ate wasa omuswayiri notagirawo bagamba okuwasa ebulyambwa ogenda ebulyambwa naawe gyobwa ojja kulya embwa yawasa muswayiri kati mnganda ze bonna baswayiri musajja watwali wano ebisinga alembekawo bunnyo ebigambo tabitegeera bali bulungi zoko jona avuze kujja wabule mubuziza jango labeko kojja jango ovuze kujja ango kojja wa Kiswahili filimu yino tugenda maaso nkameona akameona gawa ndisimanya muomo lito ya bibi mugambe mpe kichwa sipali togenda luiga kojja kwekwata mu nsawo ekyana kya mugala ekyana kyaffe kino kwata gwe ekyana ono taata yabakaako ettaano muko akasente kawadde omwana we ne basitula ku baana ne bamuwa ku ssente taata akakabbye kati kambaleko nogiro mubisabisa giro emmere yongeri gigosugira nanga bungi egenda mu maaso nagenda ayiye sasa ngoja nikuulize swali mpaka mtoto ana mwaka mmoja na miezi mingi kuona ulikuwa unafikiria ogenda okwetegereza nga atandika kuyomba ni naawe ekintu kino noweereza mulundi gumu gwokka
kintu kino naye olwawo okugirebwa kwange oteeka mu nkola gombani bwana unajua mtoto gwolowooza nze eno siri muntu ye bannaibwe omwami kwe kudda abadde tulaba akangudde eddoboozi baleka aliwo engeri ezitateredde ne mukono muko anti wange tamanyirwa kati andi mbadde sitegedde ate ebyenva tuna omuntu ono tukoze tutya tesunsoli bwe mugenyi byaffe asolobirya kati yetuke liryo kagamba toke kuba kati ffe tusobola okubeerawo ne tudya essunsa lyaffe naye kakati omuko tumukoze tutya laba ati nawe laba muka amaaso omanye empiki z'omweso muka atunulanga empiki wakati olaba yukuka kyali mwaka kati akatwe kadde tusobola okusuulamu obuzigo ne tubeerawo naye kati akatuuka ako ke tuba tutunda ate tujjemu enva kuba muko we tumuliisa essunsa tuba tumukoze bubi efirimu egenda mu maaso leeta ettooke leeta ettooke tika ku butesiki mazzi kati teekako ago akawunga pulaani zikyuseemu ade bagenda okufumba essunsa kanyanguwe ndeeta enva teekako ga akawunga kaakati tuddako ewamboleera ennaku zino abeera nnyo ewakyaja tikye kino kireeta nnyo kyo kyabuugi ti tekimutawaanya amanyi mulimu ebikyalo ebitatawaanya tekikakambeera eri yaddukayo nnyo omukyalo oli mutaamu buli kaseera ayagala mubonereza maama okoowa nnyo kano nno naye atandise okubanja omwami ono engeri gyakowamu si ya bwenkanya teri kuwummula tukola nnyo tukola nsebe era olaba buli wootakola ensi edduka kati oba olina okukola ennyo esaa yonna tuyinza okufuna owulidde so tuba tulina okukola kuba omwana ajja yeeyogeza byeyeeyogeza ono obwongo buli wala tegenderezaako ne munnange kowooko totebanko omupiira tuzamba kali nga muga naye okowa nnyo naye omupiira gwe era teguteeba wulira ekigambo kyatandise omukyalo leeta omwami ono musambi naye omupiira gwe gulinga gwabalema samba amagulu gewetta magulu tegadduka gali awo kati nkutegedde omukazi ayinza okugamba ekigambo naye ku bwongo bwe oba obuugi aye ndowooza n'abakyala mulekera okufumbira abaami obuugi kuba omwami olwomuwa obuugi omuwa mmere etazimba bwongo ebigambo byogera tabitegeera kati litunula liraba ono kabugu mukankote mala ofuna empewo omukazi ayinza oyogera ekigambo ng'essaawa yalakubya amasannyalaze naye nga gwe tosobola kitegeera ate bambi bo baba n'ebiseera byabwe babanga yatuuse okubanga ekintu ekyakyetaaga bw'atakifuna ayinza n'okuloga munzeeko ssebo maama ne wiiki gye yampeera nayo sigifunyeemu bambi ekikazi naye kisigala kyasigala ennaku ekikutte omusajja yamusaba wiiki abeereko naye alabe ng'afuna ku ssanyu yonna wiiki eweddeko bali mu kunywa buugi na mboozi kaka tugenda okudda musajja mukulu ali eno kaziro ali mu kukyusa nnyaanya maye ennyaanya zino oba oyina ozikwata obulungi kaka nno kikazi kyamboleera abasawo mbalamusiiza kale kirina empisa bannange bulungi ono gwe bayita nassali jasinta original names ono omukazi bane omusajja yawasa omukazi wa akasajja babajjawa lengera omukazi wakyusa ekikolo ekikolo nekibeera mu bigoye ebyo ebiwanvu nga kitambula kiba kikolo kale ono kyava muyita naye wange gwekintuufu kima amazzi mutuntu totya mutuntu munange omwami atera okugaana ekirataliiyo naye kati olusozi oluli awo n'oluyitako nakola ki munenge nofumbira omusajja ekintu kino sikyabwenkanya musajja gweyita omusajja sina musajja nnyo kuba oleka otya omukazi akima amazzi yeka ekintu ekyo si kirungi ate omukazi okuba nga agenda ku luzzi omusajja n'amulaba ate n'atamutwalirako kibi leeta nkuyambe kikuleeterako leeta nkuleetereko
Ambuka. Gwogiro girawe ekyennyanja tulabe girozi wenjula. Angwayo. Naye agwanyi gure ennyanja nzija. Wenjula ennyanja. Mala okulaba oba wanaabawo okuwenjula. Wenjula ennyanja. Egenda mu maaso. Bagiyita balina ejjogo. Kakati munnange musajja mukulu yuno. Cheya. Ajja ayita ssentebe. Agenda okuyita ssentebe nga tali. Bane olubimbi lwange baalulimye bannange omulimu bagunzigyeko yeeraliikirira. Wabula nateseeko abantu bakuyambeko. Kalinga mugatofe waliwo be nataddewo bakuyambeko. Kitegeeza ku ngoba. Ne mu ngoba. Banetemwandi ngobe nga mumanyi nina ebizibu byenkanidde awo. Yambako nakoze musango. Kalinga mugamba si ekyo. Baina bataddewo bakuyambeko. I wanted you to reserve your energy for another useful important action. Chairman tabimanyi. Kakati kumbono bamugambe engeri yala gyemukuba ennyo yatabuka obwonge ebigambo ebimu abitegeerera wala. Omukazi okumuteerako bamuyamba. Banene abasajja mulekerawo kwesiriwaza. Omukazi akuwayo kasente nga ne bimu mu bizibu byakudduukirira. Omukazi oyo aba akwagadde. Kati ono omukazi kiki kyaliko? Njagala olabe. Ono alina kyatannategeera. Enfirimu egenda mu maaso naga egenda mu Natete Movie Center. Kyava ayitawo. Jangu. Ng'amuyita. Anange sebo neyanzisa nnyo esibi. Ono nga taleeterako mukazi mazzi. Kuba gweze n'olusozi saliru. Baneezo nyambye banne olusozi badde lujja kaluba nnyo banne babutanyamba kuba ne olusozi badde lujja kaluba nnyo nyambye. Kuba nakyo. Naye kati kansoke kwetere ku kikopo. Mune kansoke nkwe ku mazzi ono agenda okwetegereza ekikolo omukazi alina ekikolo ogusajja gwa Bikisajja bisiru wasi omukazi n'omuleka awo mukimisa amazzi omukazi bw'atyo. Kati ono nga bamugamba njyayo tukulaga akabimbi ka leero. Mukazi ng'amuleeta emmanga bayita mu bisagazi mu bimwanyi. Njyayo tugende nkulage. Ng'amugajja tugende nkulage. Tukatandikira wakati. Onjetandiki. Kali ng'amugatandikira wano. Ngoyi ntandikire wano lwaki ntandikira wakati. Ani lero ina kutandikira wano. Kali kumba ono tabitegeera waliwo awali obusanja sanja. Mbadde saagala okozesa eno nkumbi naye nga neetaaga obe ng'olima. Owulidde. Nimme ate enkumbi eri tokolindeko. Kino kyagala kwefula ekisirusiru kino. Nkwagala. Nee naye bannange. Nze nkwegomba. Mulaba kisoboka. Ayagala mulumya kawundo. Gungamu. Ndekeni mbuli mukazi mufumbo ngamba otya nti onneegomba. Kali kitasoboka. Baba natusanga. Eka. Sia. Naitera aswa tusanga. Nyabo. Wazise. Kozi wangambye gwani? Nze nansikombi. Nansikombi. Okay, kale. Kati lese ku kikopo sokonywa kutuzi kuba okoye nnyo. Baabo. Ne bwongaleka tekina buzibu. Tekina buzibu. Ndakafukira katono. Agaleke ntowoloko sempulira kati enyonta tekyanuma. Naye yana yalimba nnyo. Nvena wano tansanga kansoke ngendeko wansi eno muzu yange. Soke ndabe ebisolo bino bwe biri. Ugambye ezu. Mcholo wewe ngobayo. Kyogamba sewati yakugamba nti ninazo. Nze sina kyemma. Ulino omuyayi. Agaliza. Atakugamba nti nina ebisolo. Nze kulaba nina enjovu nina empologoma. Oyagala kutimba eriko omwana. Pana. Byonna kyebiri. No. Siba ninga njagala okubirabako. Kozi wangambye gwe nansikombi. Kati goyina kubanga weddira nsenene. Kati goyina kubanga weddira ku lubazi. Zonna gye ziri. Sirina kye sirunda. Wulira. Tozirunda. Sirina kye sirunda. Byonna gye biri. Kana njagala njira nsenene gye neddira. Okakasa. Njino onyojira. Bw'oba ojagala. Ate kati mwe abapya muyingira na bwerere. Jangu tugende obirabe. Bannange ka nyingiza ekidomola. Byonna gye biri. Naye bannange abayaye balina olukuba. Okay.
abayaaye balina olukuba egenda maaso nga beeyongerayo mbw ayina zzu atwala mukazi mu zzu kati ono wuuno bamugamba aganya akawundu kamulume kyesaagala naawe nakusasulira ena njagikuddiza ne bannange bakiwulye batya nti nze kikino ekintu oyagala kunkola gyomusajja bw'anaamanya emmeebi byange biggwe ebintu bino waliwo ebintu byebateewusiza mpazi nga gwona omugamba omukazi bw'abanga yakugambye nti akwagala ate ye bw'ogaana ebampalana naye ku basajja abakazi babagaana kiboke naye omukazi okwegomba n'ogaana ekyo kiba kifuuse kizibu lunalusoba ate nzira ebintu by'okunoonya eddagala nsina sente ezo naawe obusobe banaabuna bino eddagala nsina sente ezo ndeka oyo ogenda okwetegereza omukazi n'ajjayo ekizike kuliko laba sente esente ze bawa omwami kati neera gamba mbu ebizibu byosi naye n'omyeyo mugezi bakuwadde sente ogenda osanyuke ne sente ne bakuwa ogenda osanyuke n'osigala nga we oba tozaagala oba ozaagala ziizo n'aziteeka mu kaduloowa kaasamya akaduloowa myeyo n'azijjayo gwe sente osikawo so kimanyi noyinza okukalabulana ne sente sente bazijjayo mpola sente bazijjayo mpola mpola efirimu egenda maaso kasooke tulajja ebiggwera leka naawe ne naawe ekintu kino lwaki bajja kutu mukazi wo tugenda mugamba teri ajja kutulaba ajja tulaba kale ekituufu kiri ndi ndabika naze seetegese kati mbadde ngamba oba batunaabire naye oba tunakikola olulala kale ndowooza nga si leero oba nkyo oba luli misi kati kirabika tunaki sobeera bwereere ng'atandika kuwanvuya mbeera embeera agiwanvuyiza kale enkyalo webigaana kale webigaana ennyo tujja kulaba olunaku olutuufu naye olwaleero tekijja kukola nteekaamu essuubi naye tongamba mbu naye kati ekintu kyogera olinga ngamba mbu simanyi kiki toyagala mbe ngambaako kiba leka naawe atutte sente z'omukazi ali wano yeemamaaza ye pulaasi matiriyo yayina yala bamujja mu yala akakazi noko kamwagadde baayi naye nno kadde kamuleese ku lubimbi naye neyeebuzaabuza nima empaka eri nze besi bye nakuleese okulima ono omuyaya atumazeeko ekintu kaakano tugenda oveeyo eri piki ku kyalo bagimanyi esinga okwogera muddawa woddawa aba agenda omukyala atambula okolayo ki kusoma ki kati gwokyasoma ki ogenda kusoma omukyala mbusima agenda ku ssomero omukyala agenda kusoma ku ssomero ki ssomero kiri ogenda osoma mukazi gwe naye mazima ddayo mangu genda ogire bakutereke bakwemunganye tuula wano saagala ate bano abasajja abateesobola baba nebbuba lyotalabanga kwegenda mangu bwagenda kusoma oyagala kuyiga mbaliga wano obaligira kwani nja nakukuba wama baayi baayi njamulaba baayi oli namukwata piki namuzaayo kaakano mukuveeyo eri ali mukutangira oli ono omulala bamwambusizza olusozi mubamulambuza zzu bamwambusizza olusozi ne bamulaga zzu
wotutuuse zo tulinga abagituuseemu n'amuleeta ku zzu ayogera mpola wetuba mu zzu oyogera mpola ensolo zino zikambwala nnyo kwayogera ennyo eyo anti kati soma yazze kulaba zzu kakati kaziro naye wano bono si ojjo wenkyabeyo ne wano bulijjo nti abawo enku sirabangawo zzu akagiteekawo eno zzu yazze jjo ekikundeesezemu kaakati sokoleeko ekyamazima leka naawe mankukuteko nyaawo kakati ekituufu kiri nti kikazi kino ekibanja kyonna okimanyi nti kyaffe n'atandika okweyogeza g'omanyi ndina ettaka lyange bwomu ekituufu kikazi kya munne atandise kipolota ne naawe ndagaddu ngenda okukola gaddu naye mbadde nyaga nkolage kati ddw eriwo wagaye ndi ogenda kundaga ejjanzire neddira okuyirako kyabe kati ate gwe ekyo ng'okivuddeko ekya zzu ate naye kennyini oli zzu kuba nze omulambuzi nze ndiwo kakati ekiriwo ekikunjulisiza eryo mbadde nze nkuleese ng'ekintu kye nsinga okwagala nga njagala okikugamba naye njagala ngende maaso nkubulira ekituufu ekirina okukolebwa kikugambe ntya oba ngenda kunnyonnyola ntya tuufu kiri nti saagala nkulimbe nkwagala kati olwatuuka muzu kumbe ono ayagala kumulumya kawundo ye nedda nze besiba ebyandeese njagamba n'omusajja kwako lindako nkuwe anedda waaye kwata bagiya n'olyokodda mu kwingira obwinjezi eyo kiki eno omwami atabuse eri mukazi atandise omutwala mu zzu lwakuba ate erudde abakazi bano babakazi bano ab'obwongo nabo nga bali awo wayawaya oluusi nabo baba babangu bakuteeka waka abalowooza ku kimu musajja we yamuwasa tayagala kumanya kirala ewamama namujija muzaala kwata omwana wange nze omule kati ono bw'abadde agenda kusoma kyokka omwana mbwe yamulesa mama namu agenda asome mukazi gwe yagala kusiruwala ogenda kusoma wa mwana omuleseewo asimanyi mama namu ogenda kusoma onjagazaaki kirabika gundi gw'olina ekikyamu ekikuliko igenda oleeta omwana nze njagala mwana kati bula butambuzi mbamubulye kutambu mukazi abeyabubeya gasiya saagala kati mbakuyamba ki bakuyambe ki egenda mu maaso kaakati vipi tugenda okudda eno hapa tupo shambani hapa watu wanapita watatuona ogenda okwetegereza mukyala mwami mwayo tabaawo waliwo n'ebirala byatamanyi nimewacha kama nimetayarisha kila kitu ono nategemea simu tu ekiwaga hivi tu kino mba njagala nkubira essimu ate mbe nga nkufuna wulidde Kigoma siendi oli yale muli bubi engeri gy'alinamu omuzimu gw'obwavu gumuzunza oluusi waliwo byatasobola kukola akaana kalaba abaana bano abato babatwala okuba ni bambi ne bwe babeera nga bakadde babalina ebikola bye balimu ate ye anaayogera kyatayogera oluusi ne bwe balaba baba tebabitegeera tabula wanawo naye ono yali ku kimuza era nayina omuga tuli ba Luganda bali mukwano nno bano agwe tofaayo ekyokukulabirira kikyenze nange ate nkulabirire mu ngeri yange atabula siendi kigu laba omukazi firimba giyita balina ejjoogo omwana yo yatabuddwa dda tawulira bali mu kimwanyi omwami yagenze kuyiiya ayiiza mukodomi amanyi muko yazze balina okulabirira muko kumbe mukaali eno gwe kwata eppeera kati bano abalimi bakuno bebalima buli muddo gwonna oguli ku kyalo ebagulwanyisa ogenda okwetegereza mukakyali waabwe ndo namaanisha bali eno bali mu mboozi nange emboozi kyeno abooluganda mboozi kyeyo soka olindeko abaye kajjambo esebo omanye omuntu aba muka module eyo olabirawo ndi ekikola kyabaddemu si kyekituufu kyabalina okuba ng'akola tetuganya abantu baba n'amawanga gaabwe balina neeyisa naye neeyisa kyeyo abajja tuwawaabira tuve wano
egenda maaso katulabe gye biggwera kakano ssebo ono omwami yamala n'afunza kikazi ky'abandi n'akiteeka mu zzu kati nze munaina alimanya olimba kino ekintu ate nkuleeta nkugambe jangu twale nkulaga ebyo ebiri mu zzu alina ebibi animolo kati amulaga ebi animolo kyekanange kyokka kituufu kakino kyewuunya nnyo naye omusajja bw'anankyawa ate guno bw'omugamba nange ndi mufumbo era kimu oba omugambirawo banange nti nkuwerekera ne ku luzzi naye tewaba kimugamba nti waliwo ekiriwo kati kyetulina okumanya ensinkana ebenga yakuttala eno mu zzo neerondaga enuzzo bakiri bubi Ati mbuno mbere nga nobyeyo. Kati obera oyakugula. Kati abajja kumundaba. Atasobola kulaba. Ate ogwa ku mukazi ng'obwongo buwewuka. Omusuddi ayina nagwamu. Kaddako n'ebisajja bingi ebyo njagala nkuteeke wano okumpimpi asobola okujja. Oyo. Kulaba. Atandise n'okwagala okumunobya. Ayagala amugye abasajja be bayita abasiguze. Kati omukyalo ono yeerabidde emmere n'ennyumba y'omwami oli gye yamuzimbira ayagala genda n'omulimu w'ennyaanya eno bayazeewo akagoye ono n'amulambuza zzu yamulaze ebyenene ebiri mu zzu bayi gwe buli waatunula bannange kirigita buligisi kiti kino ekikazi nino kirambuza zzu buli lunaku kijja kulaba ebitonde mu zzo oluvannyuma ono atandise okubalaabala omusajja atw agenda kulima aba agenda yamuteeze wano mwanye Stephen Kabanana Muchibi Mide original names akyatene naye otya kati kikiro akiweteesa teesa ngako niba ne musajja gwe kalombowa biki byokola by'abaana abato omukazi alina ekizibu kimu naye sijja sobola kintu kino kikola kati naawulira obusungu nze nagambye abasajja mwagala nnyo naye omukazi wabanga yayagadde okwagala oti ayinza n'okukuloga ayinza n'okukuloga naye gwe musajja gw'onsobedde esente zayinza nkuwadde zonna alinga azeerabidde gwe kati wekiba bwe kityo ngenda kukuleepinga twaleka amuleepinga twetula kitundu kisooka nagezigenda munatete movie center ku Zai Plaza genda osubule oba ofune kopi zo tubagala nnyo benna bawagira bina Uganda yonna akuume Who? These guys were. I'm coming. Do you know Ziwa? Do you? Yes, I know him because he has been working for us for a long time. Ziwa? What is going on? You started collecting funds from other funders. I don't know why. Are you the boss? Ziwa? What's inside? Open the door. Just open the door. Open the door. So my suggestion was fine for me. Okay, Ziwa must be sacked and replaced with my uncle Sente. Ziwa. Jambu kati oyo musawo kinamwe. Genda mamu. Oli mubbi. Otakamanyira musiza we. Ati singa kiwasooka n'okukola ne luli. Yali singa embeera etambula bulungi. Taata enjo manya wako.
manya gwokoma ntebe ya ddungu osigale busuka mitendere mirungi